muzeeyi yagenda tuli bato nga mama talina kiddako ne mulya breakfast kati ne musigala kusabirira ezaala nki zikole ki abaana b'osanzeewo temusaba kukwatagana mwenna mubeeramu enkokola entonotono kati lumu ayinamu omwana era yatuula n'aŋŋamba agamba bujja kukya buli mbuzi edde ku nkondo yaayo nga bakimanyi tebakuzaala awo nga bagezaako nnyo kikulaga buli kiseera bakikujjukize muzeeyi n'akitegeera n'atuyita atuuzaawo naye n'amutuuzaawo n'amugamba addamu ky'omugambye n'amugamba lwaki oyongera omujjukiza nti tebamuzaala wano era n'amugamba gwe olina bukakafu ki nti nze akuzaala yugeti ng'akuza mutabani we namugamba gwe bukakafu bujja nti nze akuzaala omanyi ki oba nakulonda bulungi Alan nze omwami oyo taata wange oyo my step dad nze if not for anything else Mukama mumusaba to bless me more kulwa omwami oyo yuget so kati ezentalo buli lwe yazimanyanga ng'azinnwanira nze yantwalanga ku ssomero nga aliwo abaana ababa abalenzi n'abagamba nali musiniya tukasooka agende naye nze oyo omwami teyakeerako ku makya kundaga nti si yanzaala ne bwe bansobi nga nkuba nankuba naye nga towuliddeemu yadde ekigambo kati Alan bwe ŋŋamba nti I'm celebrating my step dad mba nkoze ekikyamu wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kaweweera ng'aka bebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo obuguzi akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulirawo akawunti n'emitwalo 5 gwe munnayuganda yenna weevugire emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi-Cola n'ettabi eddala ekyaliwo jjala. Essimu not 7 not M2 not 67 not ne not 784 993 2 not 2 not 7 not 7 787 65 not oba not 781 818 443. Success Motors, walk in, drive out. Ku Cruise Exclusive gwe mkutu kwa sinzide okubanga ate otulabira Allen Cross ge manya nyongero kwanirizaako yonna gy'osinzide okubanga ate otulabira weebale nnyo weebalire ddala naffe tujja kusigala nga ate oba oli awo tukuweereza bulungi nnyo bulungi ddala okulaba nga ate ebintu bitambula ddala bulungi nnyo mu ggwanga Uganda musana gwaka gwatulabira e Bulaaya musana gwaka nkuba tewali kakasana kaaka nesike kaaka ennyenye nnyo kali akababula naye kaaka naye nkuba tewali kujjako ebitundu ndowooza ebimu otherwise nga tugenda celebrating olunaku lw'abataata ennaku z'omwezi nga 21 tuli mu mwezi guno where fathers are also celebrated. Tulina Mother's Day, tulina Father's Day. Buli omu alina taata oba oli awo taata ng'oyo abadde wanjawulo nnyo mu bulamu bwo. Tulabye ebiseera bingi nga bataata oba oli awo abaana bajjukira nnyo bamaama. Sigamba nti because taata talina kyakoze naye bataata abasinga mu families eyo gye bali taata bakoze ebintu bingi naye munnange abaana bwe tukula maama afuuka ensonga maama si nti abamu beerabira bataata kubanga bataata bawe waliwo bataata abakoze buli kimu naye nga bambi ne taata atuula awo n'agamba ye omwana oyo naye nkola twakola bwe tuti naye omwana ajjukira maama we. So tugenda ku lunaku lw'abataata. Olunaku lw'abataata luli worldwide recognized ennaku z'omwezi nga 31 era nga 21st of June lwe lunaku lw'abataata. So
nkyazizza olunaku oba ntandise okukyaza abantu buli omu ng'oli eyo nga gwe owulira taata wo yali wanjawulo mu bulamu bwo taata wo wanjawulo mu bulamu bwo. Please, if you're a father out there nga naawe obadde wanjawulo, you can call me ku namba eyesembyayo 7 eri wansi awo oba n'oŋŋamba Alan Cross njagala kuwaako bujulizi oba njagala kubaako kye njogera ku taata wange nange taata wange abadde wanjawulo. Sigaana tojja sasula adde 10 tetusasuza adde 10 jangu give you a story about your dad. Olunaku lwaliro ina mukwano gwange, she's an actress, gwe mulimu gwakola mpozi nga alina n'ebirala byakola agenda tunyumiza ku taata. Taata we abadde atya ow'enjawulo mu bulamu bwe oba mu bulamu bw'ensi eno. Then tulina ekivvulu ky'abataata ku 21 Theatre La Bonita, waliyo Samisa Kisemakula, waliyo mwami Kabuye Semboga, waliyo omukyala Sophie n'omwami w'Eggombya, waliyo Henry Mwanje, abayimbi bangi abayimbi bangi abamperekeddeko, comedians, ba tiktokers, bantu bangi abankwatiddeko ku kintu kino. Buza kubatwala n'oluvannyuma tutandikira awo lwaki wategese Father's Day tetukirabanko omuntu agitegeka nga agitegese so passionately. Saaba tulabako mwenna mbalamusizza nti mujje baliko gye mutuusaako engalo era nga mwebala eggoberera. Samanya oba erinnya eryange nze Ninsima Shakira, ndi mukyala Mukiga, I'm an actress, nzanya TV series era nga abali eyo abamu mwali mundabyeko, Urban Life, Beloved, I worked with the Ebons, generally the actress. So nga I decided to celebrate fathers for some reasons. Naye olunaku abasinga bayinza okugamba badde tebalumanyi Father's Day. Naye yonna gy'oli, buli omu yenna gy'oli kebera bukebezi ku kalenda yo gy'oli n'ojja sanga nga kweruli. You get? Okulaga nti nalwo lumanyikiddwa, but we don't celebrate fathers here. Tekibanga nawo. Ala ne mukoze ebivvulu, mutegese ebivvulu, muwagidde ebivvulu naye siwulirangayo muntu ng'agamba kati kino ky'abataata. So I was like, why not? For some reasons ne ngamba nsobola okitandika abalala nabo balirabira ku nze. So anyway, the genesis concept ya Father's Day kugwe muntu wawulira nti Shakira yategese Father's Day ate ndi mukyala, ate ng'oli mukyala oba oli awo kiba kitegeeza olinayo that male figure eyali ey'enjawulo mu bulamu bwo oba taatawo waali waali oba oli mama waali naye waali naye kitegeeza olina by'oyagala okuexpressinga cause in most cases tulabye nga bataata abaana mu kwebaza abazadde graduation bamama be bakulembera. Okimanyi nti bamama tuba celebrating mwezi mulamba ogwokutaano. Gonna guba mwezi gwa bamama. Mother's Day. Yeah. Okay. Kubeererayo mu May. So May yonna baagibawa. So this time round wagambe can celebrating bataata. Nagambe why not? Nabo katubajjukire. So probably eno show gye nategese ekyamanyi ekigirimu ku creating awareness. Nakyo abantu babeere nakyo mu bwongo nga bwe tubeera n'ogamba Mother's Day mama wange ngenda muwaayo kaki. Ne taata naye mu planningire. You get? Mu planningire gamba mu June nga 21 taata mukolereyo ki kyengenda omukolera naye asanyuke. Agambe mutabani wange Alan Cross. Kumbe mu byakola byonna abeera busy naye andowoozaako. You get? What tubuuliremu taatawo abadde wanjawulo ki bataata abalala mu bantu bolaba balina bataata abakaaba ne bataata. Would say you're celebrating Father's Day, but I believe in your heart now we're celebrating a taatawo. Nnyo. Taatawo abadde atya mu bulamu? So taata wange abadde wanjawulo nnyo. Omwami gwe njogerako ono saabadde wanjawulo. Wanjawulo. Abadde wanjawulo era akyali wanjawulo. Yes. Omwami gwe njogerako ono abangi muyinza eri abantu be nagambye okucelebratinga fathers omuna ngamba nze taata wange yafa abane bangamba sijja kucelebratinga taata abaana bange talina makulu, but ekigambo celebrating a father omuntu yagambye tagenda kucelebratinga taata sigenda celebratinga taata abaana bange talina makulu. You get?
so naye ne mugamba olwo olunaku sho gye nakoze saagitegese nti banayimulete bataata bokka koza ojja sanga omuntu nga taata we yafa but kyemmanyi kye neekakasa buli muntu ali eyo alina father figure mu bulamu bwe you get ntojja kwesanga gwe Alani I don't know nga uncle wo yabadde father figure probably you lost your dad abali eyo nga you lost your dad naye nga olina omuntu eyakubeerera mu bigere bya taata na playing roles taata ze yandizannye ate ne weesanga abamu nga maama ye yazikola ki ye yazizannya na playing sides zombi kikakatako celebrating mami kati n'osanga oli nga ye brother we ate ye yadda mu bigere bya taata probably abadde father figure mu bulamu obwo okitegeera kikakatako okuleeta oyo omuntu ku sheeyo n'omucelebratinga n'omwebaza okubeera mu bigere bya taata wo you get ayinza n'okubeera sister wo any father figure in your life tekigamba nti taata wo yekka gw'olina oleeta okitegeera bw'aba taliiwo waliwo oyo omuntu abadde mu figa ya taata mu bulamu era n'abamu nga taata yavaawo naye ng'omwami we abadde kyekyo nagambye abakyala nti oyinza obutaleeta taatawo naye nga gogamba nze taata w'abaana bange nandyagadde yabaafuna awaadi eyo ku lunaku lw'abataata okitegeera nga ye yabadde best dad okitegeera muleete mu celebrating leeta taatawo abakyala leeta taata w'abaana bo leeta any father figure in your life mubaleete we celebrate them nga 21 guno omwezi ogw'omukaaga ku theatre La Bonita so nze personally ekyo ekirowoozo kwe nakijja ku taata wange taata wo mwennyini akuzaala taata wange is a step dad to me nga weekanze gwe kino ekintu kyanjawulo I've never seen omuntu a celebrating a step dad. Yeah. Okay, je bali bangi ne basirika busirisi. Oyina agamba nti step dad wange yambeererawo. Naye for someone coming out publicly na agamba I would love to thank my step dad. Tata wakuzaala gyali? I lost my dad nga nina emyaka 5. Yeah, tata wange yafa nga n'emyaka 5. So n'atulekawo. Atuleka abaana basatu. Ndi muwala omu n'abalenzi 2 n'atulekawo bwe tutyo so ne tusigala ne single mama aba akyali muto nali muto kati ne tusigala ne mama so mami yali housewife yugeeti takola ali waka omwami yamulabirira n'abaana so ng'omukyala yenna era embeera ekalubamu n'atukwata n'atuzaawa mu kyalo ewaabwe atandika okweyiya ng'omukyala alabe bw'anaatubeezaawo okusoma buli kimu. Mama yali akola mulimu ki? Yali housewife nga takola. Tata nga yakola? Yes, nga tata yakola yatulabira buli kimu. Tata n'afa? Daddy n'afa. So you know what it means. Nga alina kutandikira ku scratch. Okitegeera. So n'atuzza mu kyalo. Naye ebyamukama byategeka. She moved on n'afuna omwami omulala. You get with time. Nenga mwe muli mu kyalo. Nga tuli mu kyalo gyaweereza obuyambi. So n'afuna omwami omulala. Era twali tuli awo omwami n'amugamba kozi yakitegerako nti alina abaana oyo omwami n'amugamba leeta abaana bo tubeere nabo. My step dad namugamba leeta abaana bo tubeere nabo kye tunaalya kye bajja okulya ekinaaba kibuze kijja kuba kibuze baleete tubeere nabo basome kye tulya kyekyo bwe kinaabula nga ffenna tusula enjala. Alani Cruz basajja bameka asobola okwogera ekintu ekyo omwana atali omu nagamba baleete kye tunaalya kye tujja okulya naye nga yakakuwasa oli mugole era mami teyalwa n'atunona mu kyalo ne tutandika obeera n'oyo omwami era taata yonna gy'oli ngenda sooka kwetondera nti most of the people most of my friends bangi even the relatives abasinga badde tebakimanyi nti is my step dad so nakino nkikola but ntiddemu naye era nja musaba nsonyiwe kozi sina ngeri gye nanditegeeza abantu abali wabweru eyo ekintu kino nga soogedde mazima you get so sikyogera out there nti is my step dad olw'okuba nti I'm not proud of him simwenyumirizaamu I'm so proud of him I'm so proud of you taata yonna gy'oli kimanyi nkwenyumirizaamu nnyo nkwagala nnyo oli kitundu ku ssala ze nsaba buli lunaku
but nadde nnotegeeza abantu wabweru eyo nga mbagambye amazima eriyo ba step dad nga tamanyi wa family y'omulala yenna nze oyo musajja muwanga example mu bulamu bwange era ngamba abantu nti mwe mugamba teri basajja balina mitima mirungi nze mulabyeko Alan nze omwami oyo tata wange oyo my step dad nze if not for anything else Mukama mumusaba to bless me more kulwa omwami oyo ekyo kyonna nkyogera sometimes kindeta ebiyengeyenge but mba nkitegeeza nti mbeerawo nensaba nenga Mukama mpa buli kirungi oyo omwami alabe ku ssanyu musanyuseeko ng'omuzadde aba azadde omwana we n'amukolera buli kirungi ng'asuubira mu maaso eyo okubaako byamuddiza you get so nange my prayer yeeyo nsaba Katonda ne ŋŋamba if not for anything else Mukama ayongere okuggulawo enzigi zange oyo omwami mulabeko nga musanyufu ekitegeera Alan ffe twava mu kyalo ne tujja omwami gwe njogerako si mugagga teyali mugagga nti be bano abaami ayina nnyo nno omanyi bakiyita batya mu Luganda nga esala bagiyita batya nti Katonda omusaba ssala ya leero noga Mukama leero tulidde olukedde lwe weebaza noga leero tulidde nti ye nakeera ku makya n'agenda n'akola ne mulinda zaanaakola zagenza okukola akomewo mulye okitegeera so nga tulina omulinda n'akola bw'aba akoze najja nti kale mufumbe mulye but mu ebyo byonna n'abigumira mu mbeera gye yalimu etali nnungi n'agamba mukyala wange abaana esi mugasi kano kankwanjulye mami gadgets abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung Apple Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri original balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga take one tujja beera nabo you get n'akikkiriza Alan nze oyo mwami yatukuza omwami yatulabirira yatusomesa kyetwasobola okusomako nenze saakeerako ku makya nga bwokera mulina ogamba naye omwami ono ampisaamu ng'era atali wuwe okitegeera nti olumu ako tekeebulizaayo ba step mothers ba step fathers besanga nga kayiseemu olumu n'okalabira mu busungwe ng'omunyiiziza n'akayisaawo naye nze abasinga bagenda beera surprised kuzibadde tebamanyi nti my step dad bondi y'amaanyi nti bwe nakolanga ensobi nga mpanishinga ng'omwana gwazaala ate ng'alina abaana abalala abansinga n'obukulu bansinga emyaka naye nga mbonereza nga mwana gwazaala so tateekamu kali kasinza akuzaala okitegeera so nze Alan okwo kwe najja ekirowoozo ne ŋŋamba eriyo bataata be tulina celebratinga naye abantu bakibuusa amaaso nga they've done a lot kuba nze sigenda situka nkugamba omwami oyo yampa ebyobugagga yampa ettaka and so on no naye nze ntuula ne ntunuulira ebirungi bye yakola Alan nga basajja bwe babaayo nga bangi wabweru eyo abasobola okukola omwami ono kye yakola malayika bali ku 2% bwe mba sirimbye abaliyo basobola okunjulira abakyala abafumbiddwako nga balina abaana abalala bali ku 2% naye nze nga omuntu bw'otula n'ogamba Mukama blessinga for my mom omwami ono naye mukulembeza era ngamba Mukama wangaza omwami ono alabe ku ssanyu oyagala alabe ku ssanyu byonna bye yeerekereza ku lwaffe nti omwami yandigaye banekangule kamotoka obudde obwo twali baana basatu baatazaala gattaka ababe baalina kati of course nga talina bwajja kugabanyaamu ekitono kyafuna naye nga beba mmotoka kirooto kye yalina ngimugulire taata avuge ku mmotoka ng'akyaliwo ate ng'akyalina amaanyi agagivuga taata asule mu nnyumba gye yaloota
okusulamu byonna mbimutuuseeko ng'akyaliwo ng'akyalina n'amaanyi agabisanyukiramu. Kyensonga lwaki navuddeyo ne ŋŋamba fathers deserve to be celebrated as well. Naye abantu bakibuusa ne banoonya ssente bwe batyo gwe lutuuka wali ku graduation omwana agamba naye mama nga mbeereddewo. I'm not saying this nti because saagala mama wange, mwagala nnyo naye akimanyi mwagala ate n'oyo muzeeyi akimanyi njagala nnyo maama. You get, but ate okwagala ennyo maama tekinneerabiza bintu omwami ono bye yakola mu bulamu bwange. Okitegeera nti nze baatuukangako n'ekiseera nga omanyi abaagalana nti era tekaba kaweweevu ne bakyankalanamu. Mama n'agamba omanyi ŋŋenda n'abisiba era ŋŋenda ng'omukyalo omulala. Era omwami ng'amugamba bulungi bwe tuba twogedde ne tulema okukwatagana genda naye abaana kola ki? Baleke wano. Totwala abaana bange. Alani mwami ki? Era abaami be tulinawo kati wagambira kwata abaana bo oti Abange baleke tobaleka wano genda n'emigugu gyo because tubalabye Alani kyenjogerako kimanyi. You've seen it all. Era gamba ono bye kwata ababo muti. Naye nze nakyerabirako bwe nti namugamba bwe tuba tulemye okukwatagana it's okay genda gwe tujja bisootinga naye bano abaana tobafulumya wano. Okitegeera naye nga nange ntunula bwe nti nenga is this true? Namugamba baleke wano ate mami n'akwata ekkubo n'agenda ewaabwe n'awummulamu ng'era bafunye obutakkaanya ne mubeerawo n'omwami n'abalabirira nga tuli nno na bato. N'atulabirira omwami. Kati nze bwe nkeera ne ŋŋamba I'm celebrating my step dad. Kijja ku mutima Alani. Okitegeera olwa navudde ne nga nze simanyikiddwa era bammiitinzeeko bambuza okola ki? You get mbaga ndi actress n'ate atali oli ennyo but navayo ne ŋŋamba kino ekyo nsobola okukikola tekinneetaagisa kusooka kubeera celebrity w'amaanyi. Okitegeera okubaako message gye nkola ki? Gye mpereza abantu wabweru awo. Ate nga nkimanyi abali eyo bonna eriyo abadde ali awo nga atakitwala nga kyamaanyi. Omanyi bakimanyi nti bataata tebali so emotional kati besanga nga babakolera bitono nti birthday ng'eyo you can surprise your mom n'omucelebrating nga muzeeyi wo n'atuuka nga tomanyi na date gye bamuzaala. Okimanyi kyanavuddeyo ne ŋŋamba nno taata wange ngenda mumusiima mu lwatu era naye agenda bbeerayo kusiitala Wamugambyeko. Akimanyi era namugambye nkwetaaga wali abula kyabadde tamanyi kye ndi mu kukola kati okutegeeza abadde batakimanyi nti he is my step dad. Naye but I had to nadde nyina okwogera amazima enjawulo gy'atadde mu bulamu bwo n'ebintu by'akoze esenga ne ku y'abataata bennyini nga yazaala abaana be gye bali nga abasingidde wala. Nze oyo muzeeyi yakola ebintu ne family ezaala taata wange omutuufu bye yali tesobola kukola. Alani, I lost my dad nga tuli bato naye nze nnyinza okugamba up to now omuntu okuva ku sayidi ya taata wange amanyi ebikwata ku bulamu bwaffe esenga wange omu mu family erimu abangi. Okitegeera by the way oyo senga gwe ninawe embuuseemu nabeerako naye nga nakava bwe nti mu kyalo egye nasookera era naye yabagamba amuleta abaana ba muganda wange naye teyali bulungi nnyo naye oyo senga yayiwawo omubiri mu famire yonna okuva gye batuzaala. Mu baana abangi baganda ba taata bo bannyinaze baani webale balina n'obusobozi naye oyo senga yava n'agamba abaana ba muganda wange baliwa senga kyomugisha nkwagala nnyo yonna gy'oli ondi wano. So nina abantu bendowoozaako Alani ababeerawo after losing my dad si bangi sijja bwayiriza si bangi naye nga mulimu oyo wali mu kufiirwa buli omu asuubiza buli omu yasuubiza temukaaba temutya fe weetuli yaddamu kubuuza bannaye abaana b'omugenzi gye bali batya balamu up to now ng'oggyeko oyo senga nze mu bantu abammanja bentula nga ndinze kane nebaka ne ŋŋamba naye mu bantu bano ndibakolera ki? That's my step dad n'oyo senga wange
ate nga Alan nkubuulirayo kimu nina okukkiriza nti Mukama ajja kuddamu essaala zange abantu abo lumu bajja kutuula bakaabe ku maziga ag'essanyu nga it is because of me. Okitegeera nti Alan tetuli batuukirivu nabo bennyini yes babaako n'ebibasobako but otunuulira nnyo side eri positive side ennungi noga nti wano yali takola bulungi bwati naye there is the other part enene gye yaplayinga nga Alan bw'otuula n'okebera mu bantu b'olina abakwetoolodde nga temuli yandikikoze nga temuli naye omuntu n'akulabirira nga teyekkaanyiza Alan. Okitegeera oli mwana muwala n'agula paadi n'agula kino n'akola ki nze kati oyo senga yali mukambwe ng'alinga naw'amagye yali mukambwe naye nga above all atulabirira ng'abaana bazaala. Respect eri abantu mwenna abalabirira abaana bootazaala kyenyinza obbagamba kiri kimu nti Mukama alina obbasasula ate n'aba bayisa obubi no one will ever go unpunished. Alan okola ekiraano tayisa muntu bubi nze kati eyo weakness njirina abasinga abanetoola bakimanyi. I love people. Alan njagala abaana yemu ku weaknesses zange njagala abaana because of the love you showed. Ntuula ne ŋŋamba nandibaddewo nti Alan muzeeyi yagenda tuli bato nga mama talina kiddako naye otula noganze Mukama aba yasobola okunjagala bw'ati Alan nampisa mu mikono gy'abantu abataalina bingi naye ne bandera paka wentuuse lwaki nze bwe ndaba gwe nsobola okuwa ekibatu bwe nti ne muyambako sikimuwa. Okitegeera lwaki mba sikimuwa kubana bali bayiwawo omubiri nga tebalina bingi. Alan okuyamba oba okubeera n'ekisa tekikwetaagisa sooka gaggawala otandika n'ekitono ky'olinawo awo. Nze oyo muzeeyi nkugambe yagendanga n'akula nga tetumanyi breakfast gye tugenda gijjabula ne tulinda. Okitegeera nti agenze mu tawuni agenze kuyiriba ne mulinda n'akuba akasimu nti kati mbateereddeko ettaano musooke mufune ekyenkya ne mulya breakfast kati ne musigala kusabirira ezaala nki zikole ki zirabika era mugenda okulaba ssaawa nga 8 ng'ayingiddewo agana naye kati genda ogula ennyama mukole muti mufumbe. Okitegeera naye eyo level nayo neevaawo kati byonna nakulambira banenga n'abantu ate kati ono muzeeyi nina omulabirira nina otegekera obukadde bwe. Okitegeera kuba wali mubuvubuka bwe teyanyumirwa. Alan omanyi what it takes okuhasolinga werekereza bingi kati wesanga obulamu bwonna bwe yandinyumiddwa wali ate twabuyingiramu ne tuba okipayinga akasente akatono ke yandiplaningidde nga y'omuntu ne kayingiramu ate era jjukiza naye gyaba gifamire mwava mubamu bebinyiiza. What are you saying? Nze waliwo abaatuulanga wali ng'omuzadde era abaana b'osanzeewo temusobola kukwatagana mwenna mubeeramu enkokola entonotono. Kati lumu ayinamu omwana era yatuula n'aŋŋamba agamba bujja kukya buli mbuzi edde ku nkondo yaayo. Omanyi kyekitegeeza? Lindako njagala nkufune bulungi kati bewaliise ba siblings bo naye nga temugatta taata nga bakimanyi tebakuzaala awo nga bagezaako nnyo kikulaga buli kiseera bakikujjukize. Nagamba atya? Agala lujja kukya buli mbuzi edde ku nkondo yaayo. Kati muzeeyi n'akitegeera n'atuyita atuuzaawo naye n'amutuuzaawo n'amugamba addamu ky'omugambye. N'amugamba lwaki oyongera omujjukiza nti tebamuzaala wano era n'amugamba gwe olina bukakafu ki nti nze akuzaala. Yugeti ngakuza mutabani we namugamba gwe bukakafu bujja nti nze akuzaala omanyi ki oba nakulonda bulungi gwe olyoka odde kuwona omujjukize nti wano si waabwe. N'amubuuza gwe obulina gwe weezaala omanyi ki nti siri taatawo mutuufu. Yugeti so kati ezo entalo buli lwe yazimanyanga ng'azinnwanira nga taata. Nze Alan mu kusoma nga bwe nkugambye nti yali afuna mpola
when it comes to school fees ozisasula ye yagobereranga classes naye kati ono ali mu P7 nti ye ono ali mu P6 nti ono wa senior 2 bwaba sasula fees atandikira waggulu abagamba mmanyi kati oli wa senior 3 no wa senior 4 kabasooke bagende mwe mulinde mu weekend mulinda weekend namwe n'abatwala aba primary namwe mulindeeko kuba ayinawo abaana abawera bw'atyo mu levels naye nze Alan nze yantwalanga ku ssomero nga aliwo abaana ababa abalenzi n'abagamba ono ali mu senior 2 kasooka agende mwe mulindeeko aba senior 1 mulindeeko no kasooka agende mumujja agenda wiiki ejja naye omuzadde omulala Alan yandigambye bange basooke bakole ki bagende bano wezinajjira banaasoma oba n'obakwata n'abateeka mu ssomero lya gavumenti teyakikolako sisomerangako mu ssomero lya gavumenti andi teyalina ssente kyenyiza okukakasa saalisomeramu okitegeera nga nsomera mu masomero abaana be ge basomeramu naye nze oyo omwami teyakeerako ku makya kundaga nti si yanzaala ne bwe bansobi nga nkuba nankuba naye nga towuliddeemu yadde ekigambo kati Alan bwe ngamba nti I'm celebrating my step dad mba nkoze kikyamu eri bataata abamu nga beetaaga oba mudaali gwa zaabu oyo ye nja muwa buli kimu mu maanyi gange insha Allah. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Nga Alan nkukakasa mukama atuwa obulamu nikuyita nekugamba Alan jangu celebrate with me nkoledde taata wange kino mumalidde kino you get era paka kati namuganga nkyaliwo tojja kujula you appreciate your dad pure-heartedly. My stepdad. Gamba daddy gy'oli kuteereddeko awo eky'ekkumi kikubeeremu weekend. Oli bulungi nti ndi mulwadde. Jangu tugende mu ddwaliro bakkebere kyonna ekikulumu nga bukyali. Tulwala birwadde ate bigenda tutumenya. Jangu ze nnina oba nja kwewola. Okitegeera. Kuba yakola buli kimu kate lwaki nze sikikola kati omanyi abaana balina omuze ogugamba bwe naagaggawala nja musanyusa gwe Alan wakola endagaano dira ogenda ogaggawala wagikola ne Katonda simanyi naddula ngenda zifuna okitegeera so tandikira ku ntono z'olina ozikozesa kyolina ozikozesa bwe mbaakuwa ku mamange omutima gugange genda owe maama omuwa ate n'ekirala kanida lula ngenda ofuna ziri 5 bwe nfunayo 10 nga mpulira njagala muwaako 2 gye ne bwe giba 2 gwe Alan ekigambo kugabirira oba owa Katonda ensonga ez'enjawulo lwaki alina okugabirira Alan omuntu aliisa abantu alabirira abantu oyinza okwekanga nga tolabangako mitwalo 5 mu waletiyo naye nga abantu obalabirira bali emmere bagifuna nga hard cash ono gwe olwawo olabako naye nga you're providing food okitegeera kale eyo weakness gye nnina njagala abantu njagala okulabirira abantu yarabbi nze bammanyi ekiba kitundu gye mbeera nze n'atammanyi nga tayogerangako nange they know I love people nti nze ngabira n'abantu nga simanyi na linnya lye naye mpulira nkifuniramu nnyo emirembe bwe ntuula nendaba Katonda byazza nkolera nga nze omuntu ndabanga okutereka kaashi si kye kisinga obukulu but nzikozesezza nti entono ze nnina saabaleyo bonna bambi mujje mulete bataata bammwe tuba celebrating mulete bataata b'abaana bammwe celebrate them let a father figure yonna mu bulamu bwo omucelebrating ng'okyasobola mulete mu theatre la bonita lwaki olinda kumutwala mu theatre ya mulongo osasooka omulete mwene ey'essanyu asmilingeko omuwe ekirabo wali
Okitegeera Alan, eyo show mulimu award winnings. Omuntu asobola okujja n'angamba Shakira njagala kuwa taata wange award. Eyo nejjanga yo eri ready. Okitegeera ng'eri ready ya taata we ne tumuyitira wali gimuwanga naye talina kyamanyi. Oba olina agamba Shakira nze taata wange njagala mugulira mmotoka naye njagala gimuwera ku stage ya Labonita Kolo. Okitegeera ne tutegeka bulungi nnyo taata aba atudde wali anyumirwa show nga tumugamba olinayo wano ekirabo. Taata ng'ajja ku stage nga nakyo takimanyi tumugamba naye muwala we akuguliddeyo akamotoka kaako ekisumuluzo kiikyo ne kkanti. Olowooza ayinza wulira ssanyu ki? Omanyi nti oba omwerabiza n'ennaku yonna gye yayitamu nga abakuza ogimwerabiza. Kati nze Alan lwaki nkugamba ekintu kulemererwa sikiraba mu bulamu bwange sikiwunyiriza nako. Kuba nkiraba nga Katonda alina all the reasons to bless me. Alan nfuna essaala buli lunaku okuva eri muzeeyi wange oyo. Okuva eri muzeeyi wange oyo buli lunaku nfuna essaala z'otamanyi muwendo gyampa n'omutima gumu. Muwala we. Tolaba ku kintu kiyitibwa kusosolebwa. Ankubira essimu n'angamba mama oli bulungi. N'angamba oli bulungi nakubiddewo nga tokwata oli bunadde nkubuuzaako. Okitegeera? Bataata. Nakubira nagamba mbadde just ndudde okuwulizaako. Naye Mukama akuwa omukisa byonna by'obala biyitemu. Nga kyokka kyakubye essimu okuŋŋamba. Kati nga Alan Okello ngamba mbu gwe bakutenda okusaba essaala embi ogisabira nze. Oba ogenda ssulawo. Anti n'eddiini etugamba abazadde kyeki? Kisumuluzo. Katonda w'oku nsi ye muzadde. Kati omuzadde akuli okumpi Alan akulemye okusanyusa. Akulemye okukolera by'olina omukolera ebirungi. Osuubira obikolera Katonda. Olinza afe osasule mbu funeral service. Oleete zi funeral service ez'ebbeeyi zonna ofumbira abantu emmere bakute. Nga ye wano enjala emulumye nga gwe oli bize oli mu pate. Mbu kati bw'afudde mbwolesa ebyebbeeyi byonna abaketalinga ab'ebbeeyi abamanyi okukola gundi entaana ennungi. N'abaana abakaaba ennaku zino babasasula. Mujje mukaabe muweese omukola ekitiibwa. Nze Alan essaala yange eri emu nti muzeeyi wange Mukama atuse omuwummuza bannaye ng'asanyuseeko. Omanyi that inner peace yokka gye mwagaliza ng'asanyuseeko. Asooka yeerabire ziri struggles zonna hasozi ze yayitamu nga atukuza. Atuulawo nga musanyufu munda mu ye. Nze yokka yessaala yange. Okitegeera kyova olaba omusanyusa oba okusanyusa bazadde bange sirinda bugagga. Ekitono kyennyini nze abantu abanneetoola leero. When it comes to my mom, oba tolina kyompabula. When it comes to my dad, kale family generally. Nze family yekulembera buli kimu. Nga tonna ngamba kirala ebyo tebagimpabula ku family yekulembera buli kimu. Kitegeera. So yeyo show gye nategese. Nga 21 guno omwezi ogw'omukaaga mujje we celebrate fathers. Tulina father figures wabweru awo. Gy'otunulako bw'oti n'ogaba naye singa bataata bonna bali bwe bati nga baagala abaana baabwe. Okimanyi nti oba weetegekera nkya? Abasinga n'abawala abato. Okitegeera. Ng'ofunye omusajja naye ng'ayagala abaana bo. Appreciate that man. Appreciate that man. Bannaye kiri rare. Kiri rare Alan. Okusanga omusajja ayagala abaana be ate ng'ovudde ku kubaagala ng'abeerawo nga taata. Kiri rare omuntu oyo oba omulina mu bulamu bwo appreciate that person ng'okyasobola nga naye akyasobola. Tomulinda kulwala kuba muyi. Ate olyoka omuwekkeyo omuwe ku nkoko omutwale malwaliro ag'ebbeeyi. Bikole kati ng'akyasobola obbiraba n'akusiima naye n'asanyuka. Tolinda bamugambira nanga muyi nnyo olyoka omubuuza oyagala kakoko ki bakufumbire muwe kati. Nze dadi akimanyi. Era weekend ngeyo nti halo dadi nkuteereddeko akacupa ka soda. Nti halo dadi tolidde kabumba. Okitegeera tewetaaga sooka muwa bukadde bungi. Teekako ekyo nomugaye ka soda. Oyinza ova kusimu nga takuwadde essaala. Tasobola. Tasobola naye jasi abantu bayibuusa amaaso. Oli nagamba nze mama nja musanyusa nga ngaggawadde ogenda gaggawala ddi kyekibuuzo.
endagano wagikola ne Katonda nti gogenda gaggawala mwezi gujja nze ala ne bwe nkusanga nga tofa ku bazadde bo ngompoleza oli mwavu twawukana mukwano gyange bakimanyi tuba twawudde anti saagala gabana ku kaseezi ze simanyiiko mayitiri saagala kikyotegeeza ala ne mama wakubira agambe mwana wange ndi mulwadde ogambe ha tubadde tugenda kalangala fast nga mama agambye mulwadde era nange ngende naawe tunyumirwe nga nkitegeddeko nesimu nenjiwulira nti mama omulwadde era nze awo bwe mba nkusemberedde bwe nti ogenda olanga emirembe gimbuze bwe tuba tubadde tunyumya emboozi yeesala nombuuza kiki nti abagaye mama mulwadde naye engeri gye siriiyo kati era ogenda owulira amasimu halo gende wakano na mama mutwale mu ddwaliro eryo nalino omale onkubire naye nzija kuba nkimanyi siri musawo naye ekisooka mu byonna kasooka agende mu ddwaliro awo ngende mutuukeko nze family first kuba abo abantu beerekereza bingi ku lwange kati sina bwe nkulembeza kintu kirala kyonna nga sibbo ekyokubiri alani tulina obbasanyusa abazadde abo bakuze bakaddiye we still have more time inshallah tukitegera nti ffe tukyaliko ate bba emyaka buli egyeyongerako era giba gyesala so mukolera ebyoyinomuza abantu bakimanyi nze sikola birthday parties for myself but I celebrate my parents okitegeera I celebrate them kuba bo tebasobola byekolera luli nga bato so esaawa mbi bakolere kati kuba siima kuba Alan togenda sasula muzadde omumaleyo niba bakutenda byonna bye yakukolera tosobola batukolako ebitono naye ebisobola omuleetera okuwulira nti omwana wange andowoozaako nomanya eriyo abazadde ababeerawo nagamba wanakoma ddi omuwuliza nayogera ku mwana we naga ndayika maze ng'omwezi gumu nga Alan yo simuwuliza naye ng'ospenga otya omwezi gumu nga toyogera na maama wo ng'omutwe gukola bulungi Alan nze maama wange nina okwogera naye emirundi ebiri buli lunaku at least not at most emirundi egi that is kumanya bwe yasuze bwe mba saasuze naye ekiro kumanya bwe yeebase okitegeera kumanya bwe yeebase kumanya bwe yasuze kati airtime omulala mbangula waki era kikutwalira units mmeka okumanya mamawo bwali Alan ne bw'aba ali kalagi ne bw'aba ali bwa simanya ebitundu byonna byomanya ebyewala olaba abali ku mawanga bebakuba amasimu okitegeera naye osanga omwana nagamba mama oba nakoma mukubirako wiiki eri kati oba okola biki taatawo tomukeberako era nze bwensirika nnaku mbala aba yakubye edda muzeeyi oli bulungi obadde osiriikiridde nnyo nomugaa gyendi naye ebinvuga mu sipiiri nagaa kansabe byonna byobala bikoleki biyitemu ate nkwekase biba bijjayitamu Alan byasi abantu tebamanyi kye balina kukola aye tebamanyi nankola za Katonda muzadde Katonda waawa n'ebitabo byonna ebyeddiini bikugamba omuzadde muwe ekitiibwa ate mwagale kati oleme okwagala omuzadde gw'olabako wano physically ate okakase Katonda nti ye omwagala nnyo gw'otalaba okitegeera so biba tebigatta ayina taatawo kuba nti abamu nabo batukola bingi bannange abazadde Alan kati njagala okwata byonna kuliko era abatulaba awo abamu ng'agamba kale weebale nnyo taatawo mu naye nze owange kiyatukola ne maama kiyatukola kati Alan mbeko kyenkugamba kyekiri kye nasoose nenkugamba nti tebali perfect nange benselebratinga kati nti oyo taata wange naye tali perfect naye alina bye yakolanga nenyiga ng'omwana naye kyekiri kyenkugambye bino ebitono ebiriwo ate tobibissa birungi tokwata ebibi obike ebirungi bingi byakoze ebibi naye bibanga bye bingi ate tokwata bibi obike ebitono bino bye yakolanga birungi kino ekirungi kireete kijje wano kijja kujjawo ekibi kati nze kyonna kye yaba yakola tolina kyoŋŋamba nga yandeka nesisula wabweru nga yandeka Alan nensomako ke nasomako essaawa zino nga nsobola okutuula nawe ne twogera ku luzungu kituufu omanyi nti eriyo abatafuna chance agenda amasomero nga muzadde w'amaze offa
nze omwami oyo yansomesa ekitono kye nasomako wendi wano sisobola ate kugamba nti banaye nze saayitako mu ssomero because of him. Omukyalo oyo senga gwe nkugambye nti naye yalina weaknesses ze ng'omuntu nkugambye oli yalinga w'amagye nga kuba ebatakujjaawo enza nozirika naye ate nenzijjukira nti mu famire yonna gye bazaala taata wange ye mukyalo eyatujjukira n'agamba abaana ba muganda wange baliwa okitegeera abala bonna kye bataakola famire yonna teri yatunoonya ekyo nkyogera si kirumamu kalinza abantu bentula nenga mukama mikisa gyange yongero jigaziya kulwaba abantu balabe ku ssanyu nga liva wange balabe ku ssanyu olw'ebyo beerekereza ala ne saawa zino eriyo ne ba step mothers nga batya n'ofumbirwa lwansonga abasajja mugoba abaana mubagwa n'omuganze nja kuwasa naye toleeta mugugugwo n'abakazi abafiiddwako babba baabwe n'akoma ku baana baayo bamulekedde lwansonga atya aba baana ogenda batikkaani nenze oyo musajja yakola njana kiyita kyabuzira mamakimu ba step dad si banjawulo abamu okitegeera eriyo abalungi bambi oba oliyo ng'olina step father wo nga nawe olina byomubalako celebrate that person bw'abanga gwe taata we akyaliwo yolaki akyaliwo mulamu musiime n'ekitono ky'olina tolinda gaggawala n'abaami abali eyo nga muli bataata naye nga mwesuulirayo gwa naggamba nammwe tuli wano kubazuukusa banaye mwetegekera obukadde bwammwe kyokola kati kyogenda ofuna mu bukulu bwo labirira abaana bo nabo bakulabirire mu bukadde nze muzeeyi wange ono singa teyandabira ate kati nandibadde nfaaki nandibadde sirina nsonga lwaki I have to think about him nesaawa kati Alan I have a girl ndi maama by the way I have a daughter era omwana wange nze mufiirako bufiizi lwansonga amanyi byenkola kati netegekera mu bukadde bwange taata mukristaayo oba musiraamu abasajja abasiraamu njagala okubagamba ekintu kino mwebale balina ekisa abasajja abasiraamu naddala nga balina eddiini balabiridde sigamba nti Christians have not but nkirabye nnyo mu basajja abasiraamu nga basembeza abaana abatali simanyi lwaki by the way nze mu bbanga ttone eyo mu maaso nja kutwala ne shahada eyo mu maaso eyo nga sinkake nga nze njitodde ng'omuntu saagala muntu kuŋŋamba mbugenda otoole nga njitodde ng'omuntu ate nga sigitooledde muntu yenna but nga nze nja kikola Allah nga ye mubeezi wange ate nja kikola mbeeremu kubanga by the way nkubuulira amazima abasiraamu abo simanyi ddiini yaabwe bwesoma bulungi my mom is a Muslim but mbeerako awo ne ŋŋamba olaba jjajja wange azaala maama wange Hajjati Maidi Butambala anjagala nnyo bw'ati olwo singa nalaba ku jjajja wange omusajja Haji singa namulabako yafa sinnakola ki yafa sitegeeremu naye waliwo family ensiraamu ekusembeza n'ogamba ya Allah ni omwami oyo yanjagala oli musiraamu yes yakusanga oli musiraamu ne muzeeyi wange yali musiraamu yanjagala bambi omwami oyo nina ensonga zonna lwaki nina omucelebratinga yeebale bana ekirireya kirireya omusajja okuwasa nagamba leeta omwana wo n'amwagala nga bwe yandiyagadde omwana ba step dad abasinza okulabirira abaana abatali baabwe basajja basiraamu omuntu yenna kasita obaamu Katonda Alan ate omusajja omusiraamu ayagala famire n'olowooza nti oba agirinako akakwate ate ekyo ekintu munaye kiba kirabo Alan n'abaana bo bennyini obasabiranga ne bakifunako abantu abasiraamu abasajja abasiraamu ba famire ensiraamu basobola ossala ente ne bagabira ekyalo ne bagabira banneiba abasiraamu n'abatali naye ffe oluusi eno mu Christianity simanyi
anti kati Alan ffe wali twamastering ekintu kimujjuka ekintu kyenkugambye nti omuntu agabirira abantu bane tosobola kubulwa si bonna sigambye nti all Christian families but nkugambye abasajja abasiraamu bakisusamu Allah subhanahu wa ta'ala ena kiyabawo ekyenjawulo mu mitima gyabwe ansonga bategeera Alan ekigambo kugabirira ekigambo kuliisa era family zosanga Shakira nga basiraamu abali staunch osobola okugenda ewaabwe bamumaka gaabwe n'osulayo noba nemi nga tebakumanyi tebakulabanga nako ne bakuyingiza anti Alan yenze nze nsanga n'abantu ewaka nga sibamanyi naye nga nze nategedde kimu nti bali nino fumba balye wallahi nga sibamanyi nga neje bava siwamanyi okitegeera tobanze mpuliriza nnyo Sheikh Kiti oyo ye musiraamu gwendaba awa the real meaning of Islam. Islam is kwagalana. Kwagalana. Alan togenda kulemwa kwagala muntu gwolabako wano nze nkulaba right now. Nemo kwagala oba nemo kuyisa obulungi. Ate nzire wali nsaale ngambe ya Allah ate gwe nkwagala nnyo. Ekyo n'eddiini ekitugamba. Gwandi okumpi nemereddwa okuyisa obulungi. Kalate Katonda gwe siraba. Just abantu nti Katonda tetumutegeera ffe tumanyi banango olina okusaala ennyo olina okusiiba ennyo ate waliwo ebirala ebiraga enkoleganayo ne Katonda how strong it is ng'oggyeko ebyo Alan ebikolwa byo biditamininga kinene nnyo okulaga omuntu akulaba wali kyoli okitegeera ne bwe nkusanga nti gwe Alan toli musiraamu nayo osaba you get naye ng'ebikolwa byo ate byogera kirala ekintu ekyo kinkutteko nnyo ate kasita ntegedde nti taatawo musiraamu nze kyekintu nkirinako obujulizi bunene ebimu nnyinza obutabyogerano naye nze nkubuulira amazima abasajja abasiraamu balabiridde nnyo abaana abatali baabwe ate ne babasembeza mu maka gaabwe abamu ne babakyusa n'amannya naye nga si byampaka naye nga omwana naye yakkiriza n'agamba nti indeed kubanga a good example eva ku taataawo okitegeera taata playinga kinene nnyo Alan mu bulamu bwo kati gwe taata osobola okweyononera omwana wo n'omwononera ne future ye ate osobola omuyambako Katonda ebisinga yabikola naye gwe you do bino for starters and that's why and actually ndowooza Shakira that's why families z'abasiraamu bw'ogenda nnyo abasiraamu be basinga families ennene naye ogenda okunoonyereza families ezennene okudda ku roots n'ennono bagenda oga Abudu Haji si ya muzaala naye nga mukuze temukimanyi naye nga Abudu oyo alina abaana n'abazzukulu mu famire eyo n'amannya atumaga famire eyo okitegeera naye waliwo ate abono bampeta abono si bampeta kakati abempeta muddeeno abatali bawo bampeta muddeeno era bwe weesanga obulungi abaami abasiraamu tebatera nnyo kukweka baana kuba abalwana nnyo okubagatta okitegeera okubeera obumu bambi Haji taatawo naye kati mmwe Alan ozaala akaana keeyo n'okukuta kati abaana bajja kula balwane oli alaba munne teyakula naye okitegeera ate omwo mukaka bukulu kati omwami omusiraamu alwana entalo ze naye abaana be tabakola ki n'abaleeta fati kati foyo muzeeyi ffe twagenda otutuukawo nga abaana be tutamanyi abaleeta n'abagamba mmwe bano baganda bammwe era ng'olaba omwana yeesisemu agamba balesimanyi yugeete babalese bukulu agamba baganda bammwe kuva na leero manyi oyo mukulu wo bw'aba gwalesemu akusingako emyaka namugawano muto kikkakata kumulabirira ffe nga ne tuba ku ssomero nga waliwo baganda bange abalenzi bazaala ng'abagamba ono muganda wammwe nze kenajjawo n'angamba bamusumbwa ng'alina babrother be mu ssomero mulina omulwanira entalo ze you have to protect her she's your sister okitegeera so abazadde abasajja mukulenga kinene mu bulamu bw'abaana era nze Alan lwendaba omwami buli lwendaba taata nga yeesuulirayo gwa nnaggamba ku baana be nze yarabbi simanyi singa nalina n'obuyinza kalabba simanyi Alan nze singa nalina obuyinza naye lwendaba omusajja nga taagala kumanya bikwata ku baana be Alan okeera otya n'ozaala mu butuufu n'olya n'okeera n'onaaba n'oyambala n'owunya bulungi n'ogendako ne out nga tomanyi mwana wo bw'asula tomanyi mwana wo bw'alya tomanyi bw'asoma naye nga naawe okeera n'ogamba Katonda nsaba kumpa mukisa really
baba bajja kubonaabonanga n'ekibabonyabonya tebakimanyi nze abantu abo singa nalina buyinza simanyi nabali luzira kye banoonyaayo abo be nandijjuzaayo kale oba okola kiwabweru ng'obwataata bukulemye okukola naye nga wakera n'ozaala ate nga wakola sex ng'oyagala okitegeera so kati eno sho nagikoze ku celebratinga bataata ababadde bataata ate naawe wali eyo ng'obadde toli taata bambi weebuulirire obeere taata nayagadde tuddize bataata ekitiibwa kyabwe okitegeera abiri mu lumu tuli ku theatre La Bonita 21st guno omwezi tuli ku theatre La Bonita leetako taata awo twagala kulaba theatre ejjuddemu bataata emitwalo ebiri si mingi Alani okugiteeka mu muzaddewo emitwalo ebiri ordinary tickets VIP mitwalo 5 kimuleeta ku taatawo emmeeza ya bukadde bubiri osoboleeta famire kimusasula milioni 2 oleete taata ticket mitwalo ebiri Alani ogiteeka mu muzadde n'omuleeta wali n'anyumirwa eri egenda beera famire sho si buseegu okitegeera era Alani era oleeta bazadde bo ssebo towuuna olina okugula tiketi obaleeta ebyange ebya taata oba naawe toli taata mulungi bintu bya mukama olumu bibuza Shakira ojja tulimba batuwa obujulizi abawe nemugende mubuuziza Alani nti Alani taata kikaaki era mutani wange bw'alikula Allah ng'ono ampadde obulamu mutani wange ali bagamba nga nze taata wange actually bw'oba oyagala okumanya obulungi bwange obeerako kumpi nga ne mutabani wange actually my son doesn't call me daddy, he calls me my daddy. Era buli amugambako amugamba my dad. I'm going to tell my dad. My daddy, if I need something, call my dad. Because you're being a father. Amanyi taata we bintu abimala. Akimanyi taata we bintu abimala. Nayo manyi amanyi goba nago. Ngononya ne sente. Manyi amanyi goba nago. Oyo mwana naye abamanyi. Nzisobala njagala nnyo Kimu oyo. Kimu yalabira abaana be. Alani okimanyi no shoje nategese. Nti wesanga ngo ina mukwano gwo atafuddeyo nakulangira. Nenga akimanyi ntegese ekintu nga kino. And guess what? Nabadde surprised. Nga nzizayo muwala wange ku ssomero. Twatuuseeyo nga bareportinga. Ayina ba friends be bwengendayo abanyanjulira. Kati ne bazadde baabwe tukenda ga mami come and say hi to her mom. Amugamba ninaga oli mama mukwano gwange jangu mubuzeeko. Abayagala nnyo okundaga hasakwe. Kati natuuseeyo this time nga reporting. Nanga mami. Mama we tewamugambyeko ku show yo. Ngende mugambe bajje batuwagire. Omwana wo? My daughter. Omulaizinze bulungi. I was so surprised. Nanga kati omwana olaba naye muli agamba mami needs my support. Nanga jangu tugende you talk to her mom. Bayinza ogula ticket ne bajja. Mikwano je ewaka. So tugenda olunaku luno. Bonna yabagamba dda my mom has a show. Olunaku luno olwa 21st. Apart from bayimbi kicha tulina ekirala ekyenjawulo. Tulinamu emizannyo. Waliwo omuzannyo? Yes. Guyigiriza. Nnyo. Allahu akbar, Allahu akbar. Rasulullah. Kino ekintu kigenda kuba kyamaanyi. Guyigiriza kugenda balaga bataata ebintu bye bayitamu naye nga tetubiraba. Kuba taata tebalinga bakazi by the way. Nti fojayita mu lutalo litemu ng'oyogera nnyo yoget naye omusajja muba muti. Kuba manyi togenda kabirira buli omu. Kati eyo pain gye muyitamu. Sacrifices zemukola omuntu akusemberedde nnyo yayino zino tisinga naga ne mbutuufu Alani ono wano yadde akaaba naye olaba fiizi zino azireese mangu ekitegeeza yerekereza kuba wiiki eri yaŋŋambye ali bubi that means kati waba akutta akakadde n'akamba nsasulire omwana fiizi alina haso zaakubyawo ate sente n'abaako byazeerekereza naga akazigende ku fiizi w'omwana so nga maama w'omwana kiba kikkakatako okusabira omuntu eyo essaala yonna ennungi ate n'okumwebaza. Amina. Kale nga tumaliriza yongera okunga abantu, yongera bajjukiza olunaku, yongera ogamba abaana okuleeta bataata. Kimu agambye agenda leeta taata we. Naawe. Nze nja kuleeta maama wange. Nja kuleeta maama wange okuba kati taata wange aliwo. Taliiwo ali bweru wa ggwanga. Ojja muweereza ka message. Nja muweereza ka message. Bambi has been there. Big up to you, Uncle Paul. I love you so much. Webale nnyo Uncle Paul. Sabalayi baffe mwenna abali eyo. Bambi mujje.
nyongero beegayirira mujje tusiime bataata mujje twongere obbawa ekitiibwa kyabwe mujje twongere obbajjukiza nti they deserve the best as well. Naawe omuwala ng'olina boyfriend wo nga mwazaala abaana naye ng'omwana afaayo naye ng'olaba he has been a father to muleete banaye that thing is rare Alan. babalabanga abangi naye abalenzi abafaayo ku baana batono bambi muleete taata w'omwana w'omusiime leeta father figure. Tickets za mitwalo ordinary tickets VIP mitwalo 5 emeza bukadde bubiri banaye mujje tunyumirwe mujje tuyige cause eyo show yakuyigiriza Alan mulimu bibiri kusiima kuyigiriza abadde bakola ebirungi tugenda basiima abadde batali bulungi nabo tubaye ensonga lwaki balina okubeera ki kubeera bataata abalungi kyosiga kyokungula Alan. Okay. You don't be a good father kato yagala bakuyisenga taata omulungi mu bukadde wakikolera. Did you work for that? Kyosiga kyokungula you do bad linda amakungulago nago gajja kuba bebaze ibojjo sanga bannaye oshegera ate eno show Alan okugikola nina ekigendererwa oshegera mu maaso eyo insha Allah njagala kutandika organization right now njikola but on a personal level kuchensobolako njagala olabirira abakadde on a personal level newe bituuka eyo maaso eno njikola nga charity show njagala kutuuka nkole organization olaba abantu abali ebweru eyo nti nkola kindabirira bakadde n'abana mu Uganda kisobola okubeerawo okitegeera kisobola okubeerawo nga ina organization yange nti Alan oli eyo muli baana abalenzi lemisete mwinamu bawala bakulabirira maama mmuleete wali balabirire omukadde oyo abeere mu mbeera ennungi nga gwe okola kimu kyakukola ssente nakujja mmulabako nti mama nga ali wano bamuwa buli facilitation yonna agifuna okitegeera gwe n'osasula akasenteko nga mama waali wali bamulabirira bulungi kuba kati fano tumanyidde mu bazungu naate nawo nekisoboka okubeerawo so kyekintu kyenwanirira kyenjagala so 20 omwezi guno gwennyini twesange ku Tedala Bonita Samisa Kisemakula dadi waffe Kabuye Semboga Sophie Gombya ne n'omwami we Gravity Omutujjo Uncle Sam Gombya naye gyali bulungi nnyo abayimbi bangi bangi nnyo jangu it's going to be father figures zetumanye ziri out there nga siba serebu nti bayimbi biki je bali bayitirivu ate they really supported me yes twina Muhaji Yasini gwe bamanyinga Daddy Zoya waham tata gwe bakyasinza okwegomba ku TikTok Haji Yasini yatuwagidde yes bana yatuwagidde era nanga insha Allah bwana basobodde nga alifajja kubeerawo kale Cruise exclusive gwe mukutu Alan Cruz gemanya mbadde ne Shakira and of course let me hope share badde nungi nnyo comment section eyo nkulu nnyo kuchoba toyagadde kasitoba ngokosisa olulimi olungi oba kyoyagala nterezeemu ku program zensi bangakola kyoyagala okuwabula sagala kubanga ate nsukako wano for now unakola lero musebe bulungi for now mwera kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde gulawo obuguza akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulirawo akawunti n'emitwalo 5 gwe munnayuganda yenna weevugire emmotoka osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya coin okulira na Pepsi-Cola n'ettabi eddala ekyaliwo jjala essimu not 7 not emu 2 not 67 not ne not 784 993 2 not 2 not 7 not 7 787 65 not oba not 781 8 8